geza nti gwe muvuzi wa boda yonna gy'oli ekkubo nga oli kwoli fuba okulaba nga oli muntu wa buvunaanyizibwa bannanga aba boda muvuge nga ovugane munnaku li mu maaso tolowooza nti mu kkubo gw'olimu wekka omulaba ono ali mu kikinda na kkubo lyabinnya ate gwe omuva eno omugwamu ate naye ali mu kusala kinnya so abeera wa buvunaanyizibwa ku kkubo osobola okuddayo ng'oli mulamu ne piki eyo giwangaazi kati ate gwe atannagifuna osobola okuba nga ate ofuna pikipiki enkozi z'emirimu kuva bannaffe basimba automotives Uganda Limited ku matabi gaabwe wano mu ndiba kizibe kya BMK weebali ate n'ekamo kya Opposite City Oil nawo weebali so gendayo bannanga abantu b'emityana olunaku z'omwezi nga 29 zerugenda balwa ku 5 yes 29 asatu mu Sande yes tugenda kubeera awo ku ambiance mujje mwegatte ku bakozi ba telefayina bonna nga ate tuteguza emyaka 7 abayimbi tujja nabo tujja n'ebyemisanyusa bingi nnyo so tosubwa BBS at 7 awo emityana ku club ambiance twecce okay kakati ebintu ebimu office ya IGG byekola kwe kulondoola abantu engeri gye bafunamu ssente most especially at public offices usente zo zijja wa okuluutya abantu ne bamunoonyerezako by the way ne bulamu bwa bulijjo olaba omuntu owabamu mu media basi public office temuli sente zaabwe kakati ojja kwegendereza abakolera ennyo ku internet omuyimbi oba omuntu ow'amaanyi bw'afa mu Bulaaya before you know nga website ekyusizza wayita eddakiika ntono ne bamuteeka mu was n'afuuka past tense naye wano ogenda kale onoonya katugambe n'onyiga Michael Jackson ogenda n'omusomako buli kimu kiri documented his life yonna naye ataliwo ku mulembe gwa Michael Jackson saawa zino asobola omutegeera ataliwo ku mulembe gwani Whitney Houston asobola omumanya naye ssebo wano oteekamu Paulo Kafeero n'afuuka Kafeero tomanyi myaka gye tomanyi baana be yaleka which Kafeero are you talking about Mukasa Kafeero ndifeera nnyini oteekamu ne waba muno kati ebino nomaya byabayimbi abantu baba holdinga offices ne bagamba gundi n'omunyigamu ye kati afulumeyo office nono waba akyagirimu osobola onoonyerezaako n'agifulume abanga agenda ne yerabinga okiraba wano nga balina abana abazuuka n'ensonga n'alala balina omukulu baagala okukyaza ano nga office y'amaanyi n'onoonya ekifaananyi ne kikubula bannange nogamba yayitawa balinga abantu abagamba sijja kweyogerako nina ebintu byange byenkola kitegeera do you know those people atayagala mukuba kifaananyi tayagala ku appearinga anywhere because amanyi bajja kukola ki bajja omuntu asobola omunoonyerezaako easily and ebintu ebyo bisumbuwa nnyo abantu some people have done great jobs and bakoze ebintu ebyewuunyisa ebirungi ennyo kati okuleka bu video kako example nga ekyabadde okweekende ekyomugenzi Haji Hussein Chanjo okuleka video interviews yali akola ali nazo kyatwala ebbanga twandibadde tuli wano nga tetumanyi kikyaluma musajja omugambo gutokomoka yakola kino bakola kino biki but now Ugandans bandibadde bamanyi former MP yakolera ebbanga bweditire you know nga buli kimu tukimanyi nga bwekiri bya bino ebintu abaana bye basomako singa history olumu tebamutusomesa ogenda bugenzi n'omunoonyerezaako kyekiremesa abantu okwewandiikako ebibafaako bannaye omukulu aweza wano emyaka baire twagala nnyo celebratinga naddala amazaalibwa nga gaba abantu abakulu naye tomanyi muntu bamuzaala akuza birthday y'omuntu wetaaga okumanya emyaka emituufu okitegeera bwe yasoma naye agamba muto amuzaala agamba mirala abamulabyeko bagamba omuntu wetumulabidde ebbanga ddene toli kimanya kale mujjeeko omwaka gwe naye rabye ebimu tulina okumanya whether you've made 40 or 50 of course birthday tambula n'emyaka naye kaakati abantu empapula zibeetagisa okutula mu offices ez'enjawulo zirina emyaka gye zaagala so omuntu n'akwatayo slasha naade nina kino kyentunuulira ensonga lwaki wano waffe tetusobola kwedocumentingako kati omusambi w'omupiira ofuna nga kyaliwo n'agenda ebweru ogenda obuli yawaddeyo 24 n'asambayo season 3 n'akomawo anti nga bwa 24 naye bagamba bannaye emoku yafiirwa kitaawe kitalo nnyo kitalo ddala bagamba yalina emyaka emeka kali akafaanana kali katambula piisi piisi gwamayo ebyemupiira ne tutunuulira emyaka ne tulya nnyini waajjo oba okitegeera okyali wange yagikekejjula nagenza bati akomawo mu UR nemmanya kati abaana b'e Scotland aba 24 kakati Chief Justice Alfonso Owinyido lwetse bannayuganda you start documenting yourself abaana bato generation into ebingi ebyokubayigirako abazungu balina omuze n'abasomyeko abane diary ng'eyo bwaddayo ewaka
olunaku olwali lunkoyeza nnyo abatrafiki bantawaanyizza naye thengo namaze nembayitamu n'akwata olunaku lwe n'aluwandiika nti kati singa afuna obuzibu addayo mu dayare ye ne batunula documentation awo weekola ki weetandikira mpola mpola naye ffe ebintu byaffe byankukutu kuva bwe abaana tuzadde bankukutu ebyobugagga tukoze byankukutu tufudde mu ngeri yankukutu batusanga mu nyumba nga tufudde mufiira mu nkukutu okitegeera omukazi oba public figure obani olufuna olubuto abanga eyassa omuntu ogamba oba kifeesi temuyalumufunisiza n'akweka olubuto nogamba nange afa akiri lubuto lwe okitegeera so ogenda tukubirako okusimu otubuuze ki ekibagaana n'abaana abammwe muli awo tomanyina myaka gy'abazadde bo toba mama we wezezza 5 oba 6 oba bayingidde 8 anti si amuzaala omwana anti tujje tugajja tufaako omukadde batubuze mama badde n'emyaka emeka eri bamuwa eddagala eritajja mu myaka gye mumuwali 5 kumba kitulemesa okwedocumenting oba okweyogerako ebintu ebyo ebitukwatako buzibu ki tema kubuulidde emirimu suubi wali omuntu atuse emyaka 35 naye obulamu tebutandikanga I know kakati webute singa Katonda amuyamba kwasa tumumusanga n'atandikira kusaladde ku mwaka 28 kati kitegeeza awo ayina byabisse experience yawo byonna agibisse andi bajja kugamba mukulu era ati batone bo batandikidde ku binyaanyanya obulamu kati bwatandise kuba batandika omubuuza kalulu ka Museveni akabbiri gumu kewangula bisijja kutakajja kanyumyako ate akanyumyeko aba yali twagala tunyinyonyo ddala kyali kitya so because buli okoma okunywa wali omuntu eyangambako sayimu saagala kunyumiza mboozi ya bulamu bwange kubanga mulimu abalimu ate saagala boogerako you can't talk about journey ya BBS nga wabaaliwo yakusika ku nkukutu nga yakusika nga toyagala mwoga kitegeeza kati jane yonna nfu okay buli bw'otandika okweditinga olugendo olwo luba ate teruvaayo bulungi kati alulesa akola ki okay there's a conversation I had with Nabatanzi ba YouTubers nali mugamba mwana waliwo yankubira essimu naye nga siyasene mwaba abantu bano bajja lowooza tulina empisa embi but sometimes some people's life journey eri so inspirational byebintu ebitupushinga tomanyi gwe bantu bawulidde emboozi ya Kyagulanyi and they want to or at least life yabwe faneko bwetyo you know that is very beautiful ne mugamba ekintu nze ekinnemesa okugenda kubaza njagala olugendo lwange ndunyumye lutuke we lunyuma nawe owulyanga that is the oba toleditinze naye ate mulimu ebintu byesagala kwogerako nti ebya family nti singa njogera kweno ku kino ate nga kiri part of my journey nina benji okulumya ate nga nze kiri part of my journey neŋŋamba yensonga lwaki sigenda mu ezo interviews bagenda kumbuuzaako nze oba ku bino bye tukola noŋŋamba jangu ku YouTube channel yange twogere ku guno omulama that is different naye okwogera ku Haffy sijja kikola era banansonyiwa bagamba ddala nagamba exactly that is my story tebajja kitegeera nti saagala kwogera kwona omuntu ate nga nina omwogerako ekituufu manyi kati ojja ssanga oli nanyo nagamba nti tuuse wano okimanyi nti lunaku lumu najja ku reception omukazi naŋŋamba tetukozesa baddugavu okitegeera oba okitegeera olumu naakyaliwo ogenda wuliranga naye azze naye atandise I remember nayako interview ya Vinka because she had to tell us her story Irene Ntale yalina okubeera involved so she had to include her kati mucho ate Irene ena hankoteekayo mu post abange yeewozaako and ojja kwesanga kati fe abaagala amawulire tutandika okunoonya Ntale tubuulire Vinka yagambye bwati kyali kitya you understand sometimes journey yaffe ebadde very hard and these people are still around ate mulimu abalala betujja olumizaamu oba baana be baazaala ebintu bwe bityo olumu n'ogamba kandireke njesonyiwe naye nga bambi twandibadde twagala odocumentinga twagala tubabuulire twayitawa nkere namukuliramu ntya namuvuunuka ntya wadde despite the fact ebibaddeyo lubuto mu nkere kati singa omwana agenda kulambula ku taata we mu nkere kibadde kiri necessary sumulula